tunasobola tutya okuwangaala mu dduniya muno nga tuli awo ng'omuntu otambula tolina uterus? So ng'omuntu yagamba nti kanfumbirwe alina gyali eyo ali mu kumoderatinga nzaala ye bw'ayinza okugamba nti omanyi Haji tusooke tumale okusoma ne tugamba tulina methods etusobola okukozesa nga nabaana esanyuka kubanga bwe tufuna embeera y'okwegattayo process nabaana eba eri mu process era eba eyifunako ekisookerwako naye bwe tunabeera nga tusazeewo tusooke tukiyimirize buyimiriza nga tulinawo program tugenda kufuna endwadde ezo ze muwulira. Era bwe tunaabanga tunatera okumaliza program yaffe bwe tunaabanga tugenze mu maaso okusembezaayo okufumbirwa kuno kubeere nga kyekisembayo kubeere nga kusembererayo ddala eri so nga ate kuli mu nature nga kuli mu natural setting ko kulina program yaako. Bye bino bye tuwulira olwaleero nti omuvubuka yakutte embuzi, omuvubuka yakutte embaata, omuvubuka bakutte omukadde mukazi myaka 79, omuvubuka yamuguddeko n'amukola ki? N'amugajambula. Lwaki? Community teyinawo nteekateeka yakuyamba mwana mulenzi ono. Tulina olwaleero embeererezi kitujjidde olw'okuba nti dimandi zino zibeera ku muntu ne zitandika okumutawaanya ebirowoozo bye ne zitandika okutawaanya obwongo bwe n'omutima gwe. Omuntu atuuka ekiseera ng'alina okusoomooza takyebaka. Omuntu atuuka ekiseera ng'alina okusoomooza akoowa mangu. Omuntu atuuka ekiseera nga tasobola kulowooza mangu. N'atuuka ekiseera nga si muntu mukozi mutuufu. Abantu kyembamulaba nga bagenze mu kunywa emyenge, abantu bagenze mu kunywa enjaga, abantu bali mu shisha, abantu bali mu bintu ebyagala okukendeeza ebirowoozo bino ebisigala nga bijjira omuntu n'atawaana. So olw'okwagala okutereeza community yaffe, olw'okwagala Allah yatutolawo embeera eno tubeere nga tuwangaala bulungi era nga tutambula bulungi. Tulina embeererezi kitujjidde. Lwaki ddala twandibadde programu y'okuwasa eno n'ey'okufumbirwa yandibadde nnungi. Mwana wattu yandibadde tugiteeka ku mwanjo. Mu bimu ebyetaago mu society muno kuzaala baana. Naye waliwo emyaka emirungi okuzaaliramu. Yes, ku myaka 35 n'egyongeramu osobola okuzaala omwana. Naye omwana azaalibwa abantu ab'emyaka 18, 19, 20, 22, 25. Abaana abo batera okubeera abaana abalungi. That is a good child, a healthy child. Omwana azaalibwa ng'ali mu mbeera esinga okuba ennungi. Kuba azaalibwa emibiri nga migimu, ng'emibiri mito, ng'emibiri mivubuka. Era bwe kiba kitegeeza muwala afulumya ejjinga ddungi n'omulenzi naye n'afulumya ejjinga ki nga ddungi. Ne tufuna abaana nga balamu, ne tufuna abaana batagenda tulwalirira. Mu bimu olwaleero ebitandika era bitutawaanya ennyo olwaleero tuzaala abaana abatava mu malwaliro. Tuzaala abaana abatava mu malwaliro era abazadde abaana nga mukuze mukimanyi nnyo nti muzimu ku expenses zammwe mulinamu kye tuyita medical bills. Abaana twabazaala nga tukuze. Abaana tubazadde nga balina immunity eri wansi olw'okuba baazaalibwa amagi manafu oba nga makadde. So tubeera mu malwaliro bikaseera buno busenyiga zino simanyi biki. Abaana tubazadde nga balina buli bulwadde. Olwaliro tulina n'obulwadde obwazze nkakasa bwazze lwammwe abazaala leeti, obulwadde bwa infection. Omuntu n'ogenda mu ddwaliro ng'omwana ataawa, abuguma, asesema, addukana, n'otuuka mu ddwaliro ne bamuteeka mu laabu n'obabuuza bannange omwana mumusanzeemu ki nti tulabamu infection. Ne bakuggyako essente empitirivu olwa infection etalina linnya. Bino ebisinga byazze, ebisinga si byonna, mu butuufu n'obwabato asobola